n'omuwala ngamba Spice Diana ngaluwamu n'omwana asinga okuwandika ennyimba mu ggwanga Uganda nze bwentyo wendowooza kati olwo doki tumuteekewa mukwano naye awandiika omu ku bawandiisi tulina abawandiisi Johnny K omuteekewa bonna bawandiisi naye ekituufu gamba akusingira sijja gamba nti olwaleeta award Ronnie this one tumuteekewa naye bannange ati gwe tusinzira atuwayo kale oluyimba lwe yawandika omwaka oguwedde tugitaminingire ku mwaka oguwedde omwaka oguwedde tubaddewo ne Ronnie this one tulina bye tusinziirako okupima aliko lima nga lulinga balipira boda nga lukuba buli wamu song of the year nedda ayinza okuba talina luyimba lukubye nnyo bwe ruti tasobola kubeera nga yasinga asitabola izinza okuva mu myaka z'abali abaana ne bano bonna babadde nga bawandiika kyekimu ku bintu ebimufuula okubeera ew'enjawulo so si okubeera nti ew'enjawulo naye leero nga nkwagala ennyimba ze zisalawo tina njagala mukkirize njagala ŋŋambe nti lwaleeta awaadi eri international Shina Skies akola atya yaleeta omwana njakukolera listi y'abarayita ne lukuba nga temwana upcoming Avion King akola atya ate bawandiika ne basigalayo ne mu lusirisi eri tuli muteekateeka yawe omu ku bawandiisi be tulina mu lwakubanga muli babiri kale oba gamba omu ku bawandiisi abawandikira ennyo bebekulu not that oyo mwana awandikidde abantu bangi ate nga ennyimba ze zisalawo njagala tukkirize ekintu ekyo ati wali akiwakanyiza abantu bonna bemwogeddeko mbamanyi ba John K baani bonna bakabi nanti ono si yasinga naye mukkirize nti tujja kusulawo n'olugambo nduveeko si yasinga wama wamasapo gambo ndi mukulikeyo mu weekend abadde nungi nnyo Fiki Fameka muwandiisi waliyo faino omwana w'ekapa faino omumanyi omwana w'ekawempe yakikubye kumpi buli muyimbi yali amuwandiikiddeko tina gundi naye ono alina specific some genre gy'awandiika a certain genre kamuvena wakiti bwesonyedde esedre naye olaika kintu kiri wakateeka nkugambe oyo omulenzi mwagala nnyo kubanga ne manager we kyaliwa rather amutambuliza DJ we kyali wange nnyo Scofield nkutumiddeko nnyo DJ Scofield so sina kusinza kubanga nina obuzibu kuni Henry but we call a spade not a big spoon sili regular body ozuli bankuza tutambula on bwetti wedde nkugambye alimu eyo janyemu banange ezinyuma mukirize wama wanjijia kyekiriwo tewali ndi wano sitawana na tina atabirikiria sinagenda kusula wano nga mpakana nammwe tujja kuyomba ng'ate omwezi tuguvuddemu bulungi sinagayomba nammwe bakazi bakulu nze ndi kyana kito nze guno mwezi gubeera ng'oguli mu wiiki 5 guno mwezi gubanga oguli mu wiiki 5 naye alhamdulillah tugumaze kubadde muwanvu toguwayiriza olina bizibu kati golina ssente ayi omwezi ogudduse ku supidi bweti osobola okwonona ebiseera byogoyogira okana ne Kaka ku nsonga eza ssente bwezoto kimanyi tino guno omwezi ali mu kintu ate jjukira anko yakadda anti kyekyo kyekugamba kati olowooza yamanyi ensinga bwetambula naye mwanneefu wamali ku nsuusu ziyamanya n'eddoboozi Black Sugar 256 ekekalo jo amakyali Kenya gachafa omumbeja zalwango bapita CEO Side Chicks Association oba President Side Chicks Federation olwo nkitongozza wonna kantandikira omukulikeyo nnyo mu Fik Fameka ku Lwomukaaga nali waneno nga sikkirizibwa kwogera ndowooza yange kati njireese kolo olunaku munanze sikiriza kwogera ndowooza yange eba yabalala ekisookera ddala eyo concert gye nakalaba eyali very disorganized sirabanga concert eri disorganized it was disorganized yes yalimu kyekyaji disorganized gwovanga ku concert omuyimbi najja ku stage nga almost bagenda kugalawo ekivulu yalinya dakiika 10 abayimbi yalina bangi ewa ng'abamu babagana okuyingira edikenzo bamugana okuyingira mudra bamugana okuyingira yes ani omutegesi w'ekivulu yabagana okuyingira teyagala kuyingira ne Range Rover ye ne bamugamba mukulu ate nga ze n'abantu bangi wali ku gate bali bakukiriza omuyimbi ne DJ omuyimbi ne DJ kati gaali z'abannaabwe bali ate nga Kenzo yali aze n'abaana ba Federation ba Hanson bali luno baani bonna twala tugende abana bayimbi bane Hanson mumutadde mu gaali anyway
kati bavuga batuuka ku mulyango omukulu ayagala kuyisaawo motoka jike president w'abayimbi ne bamugamba mukwano ojja kukwata Range Rover gitwala eri ku shero ojje ng'otambula ate ofuneko omuntu omu gw'oyingira naye nawulira nga ali disrespectkutidde ne mudra teyayingira kati okumanga ekivulu kyali kika bamozero bakyali bafiki abajja naye bayingira luvannyuma nnyo bakirize jipu y'omukulu n'eyitawo bweti n'agamba kati mwe mulinde ekaawo iyo omutega singa yali mozero n'ajjayoko bwati omutwatere bamulabe yayagala kwolona linnya lya mwana ate simanyi era abantu abasinga bajajinga nnyo fikfa maker because nawulidde abantu nga bagamba mozero is so tight with Kenzo buli kaseera abeera kugambye ne ati nibasooka musindika ng'agenda okubeera ku concert almost teyamuvuga ku concert koro yagenda na Apple naye ng'ate ennyimba almost 90% ez'ennyimba omwimbi zagenda okuyimba za mwana mulenzi oyo ati ekyali wali teyasooka muyitiramu mu bantu bayagala buuza Saalongo Wuuno saakusaba media passing nga tewali Saalongo Wuuno wano n'abamidiya baabama nkutidde Wuuno wano Saalongo ku bantu abo Kididi yasasula ssente ng'osasula wali okuyingira okgenda ku siteegi kati Spice teyayimba kati bayimbe kyabayimba Shiba yayimbako bwe paba yekka bamugamba batya nti vaayo actually be paba si kwe bagalira sho kwe bakoma kyatuukawo kyennyini kugambye it was disorganized time management was wrong nga ate omutegesi w'ebivulu nze kyova mbagamba Dr. Achali Saabavulu gw'oyagala obe ng'okola bikimu gwali ku gate gwa stage managing nga gwali buli wamu oyagala gw'obanga woli okitegeera but I'm so disappointed because ate kyakosa nnyo fiiki abantu webwere yeeraga yagaana banne tamanyi bantu beyatandika nabo because ebitya nze ndoza tulivayizinga abantu betuguza ebivulu oba betuwa abatutegeke naddala abayimbi kaka ate bwe mutuula ku mmeeza muwamateereza kaka mboyina sho oyina sho tuze aba radio fo bagamba baddeyo kati nyoze kamba nnyonyole kino olaba ne wabampita buyisi ku sho nga ngenda kuyimba nga si yange nga bansasudde munnange ngenda n'eggaali yange nawe ine gaali mujye siri ku gaali yo kaka nawe tinakwayiza obutabatwala muli migugu gyange lighting omanyi bategeka bakwata okuwa a stage producer okutandika okutegeka 3 days to that show kwegamba everything was disorganized how do you expect Bushington to deliver ng'omuwadde omulimu mu nnaku 3 to that show stage lighting nganfu ndoza light ya stage Saalongo yavumya n'obubina bw'abaana mu bwaguba teyali light ya stage olugino bwatyo bwali tetwekwasa ate tuleke kwekwasa ebintu mwabisusamuko bannange abalala bali bwe batyo mukimanyi nga abantu lwaki mutukuba ebifaananyi bwe bityo nga tuli ku stage mpozaawo kukakanya malala ye answer mwabajja ku stage mabulooza nti bagenda bakuba bifaananyi bitunula bitya engeri gyembeera mwabaddemu kisinzira nadda olaba kisinzira omuntu nze sirina buzibu nakunkuba kifaananyi bwekyo ekiteka eddala wonkubamu eyo ango mukwano tomanyi kyoba onkoze tomanyi kubanga kati akabina ekaba akalamba ate nga kali tondike kamu n'omubiri gwo tewaba na buzibu n'ebyo bifaananyi era obuzibu obufuna lighting yagize naye omwana oli mu maaso mujjukire nti yeekuba ka foundation kyova olaba bikyukamu ate nti era bamugamba ne ku bbina yalitaddeko engeri gye yaliebwe naye nowa kamera asika ebbina n'alisikira ddala okuva eri wansi yalikwata okugenda okugulu gwati ng'asinzidde bannange tuli bakyala aliko n'obutulutu mugenda ku stage muba mulowooza nti bagenda bakuba bifaananyi bifaanana bitya bw'obanga oyambadde olugoye oba osuubira ki lwaki tosooka kulowoozaamu waneeno nga tonaba kulinnya ku stage nti wenna ayambala bwe nti basobola okunkuba bwe bati tina tonsuubira kuba MC nyambala ekintu ekiwanvu ekigenda nga sikusuubira kulaga by'otalina kulaga nnyo kukisusa bonna bwe batyo bwe basusa nammwe mulaga nnyo mukube ebyo abantu bamanye emibiri gye balina n'engoye ze balina okwambala mukube ebyo bamanye n'okumanya nti emitwalo 5 gisasula ebyo kati banna bwe neeyongerayo Pallaso ne Uga Boyz
mukuwano abaana ba salary bali bulala babadde ku interview emu ne badressinga nti olimba ra conscience ne Pallaso terwavaayo bulungi kyendowooza nti omuntu yenna alina ayimba wulirizanga omuntu akugambye Pallaso yete yakitutte bulungi n'anyiga nnyo n'abayita amapiano wannabes bali kati bakyalipira boda balipira ye naye olaba ebintu byabakolokose bubi nnyo naye abaana abo njagala kutegeeza ebintu bino bya mazima ku mazima Uga Boyz ekituufu eremedde mu tune yeemu kati njagala kutegeeza nti abaana b'amapiano bamubuuzizza bw'oba otuyita b'amapiano wannabes oyagala tuddeko mu sitayiro yo tulabe oba onoogisigalamu kuba bwe tugiddamu tetukiwa nti onoosigaza omulimu ne bamujjukizaamu nti nno yakola okuva mu 25 naye hiti kuba yabagambe tebalina any hit song abaana ne bamugamba si buli recording nti ejja kuba luyimba naawe olinayo recordings nga si luyimba fetale tulina hit song kubanga wayimba okuva mu 25 naye wafuna hit mu 2014 kyogamba tina kuliko n'ogenda ebweru tulina recordings kati engeri gyeyafuna hit mu 2014 awankubiddemu namutegeeza nabo bajja bawemu just time but they have a hit song I want to disagree with that balina salary salary is a good song balina salary nti basobola okuyimba salary emirundi 7 ng'abantu bakyaluyimba nga tetubikoowashe bannayuganda bwatufula bwe yayimba nga wama nimbye ng'ayimba emirundi 10 oluyimba lumu kyayi w'enjayi ne muwulira bawana wanca n'ayimba wana wanca emirundi 7 n'oyimba ng'ali ku wana wanca nagezako yimba olala n'alaba nga luganye nadamulaga na DJ wana wanca nnyo ne bayimba okitegeera bwatufuula abaana bayimbanga genda ogula emmotoka genda ogula n'aluddamu oleeta olala n'alaba nga telukuteera alimba n'alaba nga abantu si bye baliko agezaako simanyanga luli olimba lwe baddamu ne spice era naye mundeke sagala kuba baana sagala bakuba naye ng'olutalo lukaamukko kyengenda okukola lwakuba eno wiiki already guest waali naye ngenda funa either Pallaso oba Uga Boyz oba bonna mbaleeta omulundi gumu ate kati olutalo olw'amasene lugenda ne ku X ku Twitter omwana yavuddeyo n'agamba omukulu Pallaso yavuddeyo n'agamba mbu lwaki abanakenya n'abajamaica oluyimba lwe lutrendinga nnyo sayidi eyo nti kitegeeza bo be bali rongo oba ffe abali rongo abanayuganda kati olaba abanakenya kati ekagamba olaba abanakenya kati nze namugamba bali abatrend oluyimba okutrendinga mwezi ensi kitegeeza nti they are very wrong tebamanyi kituufu ekisokera ddala kyolina okumanya ku bannakenya lwakuba nti probably abanaganda tebamanyi nnyo luzungu but those guys manya nga luswayiri naye abo abantu bwe bayimba n'abatanzania bw'ogendera lyrics zaabwe teziba makiwe naffu ng'ezaffe wano kati bo abanakenya nze nkugamba like with n'obumanyirivu bazina kidongo tebagala kumanya ebigambo byebiyimbye bazina kidongo ate ekirala conscience bwe yava wano ate okuva conscience bwe yava wano eno yagenda yayitirako ekenya nga yasookera eri najja salongo yasookera eri najja yayitayo buyisi yasookera eri era mu East Africa Kenya ne Uganda twagala nnyo conscience kati ne bwayimba ABCD bayimba gwe Pallaso bye wayimbye ne bawuliriza ebyani naye tekitegeeza nti oluyimba olwo ndi mugamba nti lwibannaani lwaki temwesonyiwa oluyimba lwa Pallaso mubadde ki anti kati olaba bannakenya balinga tina mwesonyiwe Pallaso ne bwakolola bukolozi ffe tugenda n'ekyo obasese tugende n'ekyo kati anyway advice to the Uga Boyz njagala mukole ekintu kimu eshefu kyoli nti kasama fulimiza oluyimba olwokusatu nga nalula amapiano nange njagala obbavaamu saabategedde bulungi nze nkimanyi nti mumanyi okuyimba balina olimba lwe bakola n'Eddie Kenzo nimbye wamma ng'olimba olwo lulungi balina olimba lwe bakola n'Eddie Kenzo ng'olimba lulungi nnyo luli nga bakyali bato kati engeri gye mulina looks mulabika bulungi muli too fresh ebigoye byammwe bibanyumira tusaba n'obwewomefu obw'ekitalo temutukubira mapiyano tukoye okusonga engalo tukoye ge mazima bakubira ba MC ba Uganda kwa mwagala nyama piano wamma kati nga ngenda njagala okutuusa okusasira kwange eri Dax Vibes bafunamu awo akabenje tekaali kalungi newankubadde bafuna obuvune naye bonna ne ttiimu ye balamu ntuusiza okusasira kwange eri Dax Vibes ne ttiimu yonna kansuubire nti kati